Omukazi omukulu Paulo Kafeero zirabika nga tezijja kuva mu ddiiro akadde kano era nga ebyava mu DNA buli lukya embeera eyongera okubeera nga ate esajjuka era nga buli lukya wabaawo ebipya eyongera okubeera nga ate bivaayo. Munnange eyali manager wa Paulo Kafeero avudde nabeera nga ate ategeeza nti abaana 18 Paulo Kafeero bwe yatuukira okubeera nga ate afa bye yasobola okubeera nga ate munnange amaze okubeera nga ate akakasa nti bano be baali abaana bange. Saagala kubeera nga tejogera bingi nnyo, ngenda kubeera nga ate ensonga ezo nzikutuusako twongere okubeera nga ate tumanya biki ebiri mu kubeera nga ate bigenda mu maaso sayidi zeeyo. Era nga takomyawo avudde nabeera nga ate ayogera n'agamba nti Bisirikiro ono ayina engeri ajja kwataganamuko n'omukulu omanyikiddwa nga Swazi era nga birimu ensonga z'okutwala ebyobugagga by'omugenzi tulabutuuzi kalida. Ensonga zonna ngenda kubeera nga ate nzikutuusako nawe oyongere okubeera nga ate omanya biki ebiri mu kubeera nga ate bigenda mu maaso sayidi zeeyo. Sako n'ensonga endala nnyingi nnyo nga bwe zino okubeera nga tezitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Sheikh Ashraf Mtume wa Dua wansawe namba zisimu omufuna ajja kulombera edduwa gwe wena alina abiwondegedde okubeera nga ate osootinga mu bulamu ajja kubeera nga takolako. Trust me, ensonga zo zijja kubeera nga tezitambula bulungi my dad sana. Katusimbule na ki ekiriwo akadde kano manager oba yali manager wa Paulo Kafeero. Ensonga ze zasobodde okubeera nga ate alambulula ku baana ba Paulo Kafeero sinkana omwaka 1989 nga ndi mu kukwata Gita Singers. Twagenda Kokonjeru twali tutudde awo Kafeero najja n'asaba ayimbemu. Tumugamba alinde kwasingako ng'olwo tulinda Livingstone Kasozi. Livingstone Kasozi bwe yajja n'amukkiriza bano Gita ayimbemu. Era abantu ne bakyamuka nnyo kubanga yali mwana nzaalwa ya ku kitundu ate nga ne byayimba ddala gyebiri. Bwe yamala okuyimba Kasozi n'amugaa tujja kugenda ffenna e Kampala. Era twagendangayo bamaama baabwe bajjanga okwola ebisiita yali awaali ofisi yaffe ne bajja bano mu byange era ng'abo bawa newankubadde omuwendo oguliwo kati munene nnyo. Naye Kafeero ali wakati w'abaana 17 ne 18. Ndowooza nze era bensuubira nti babe. Era abaana abatali babe yabagaanirawo okugeza waliwo omwana omu yaliwo obulenzi oyo twamuzaayo waabwe ng'ali mu mwaka wakati w'omwaka ogumu n'ekitundu n'omwaka. N'omulala omwana gwe yagaanirawo ye Bladina. Erinnya lyali badde Pelagia naye yiri mu kuyimba n'ayimba Bladina. Adda kusozimika. Abaana abo abaana be yaleetanga ewange ngera bwolabye omusaayi gwakoze eki be baana be yaleetanga ewange nze teyandeeterako ku mwana mulala. Ze zaali enteekateeka zange. Kafeero yali mukuŋŋaanya nga tayagala mwana we kubeera bbali. Naye omukyala bwe yali atadde mu maka ekajjansi erweza wali ng'abaana abagoba nga ye ayagala bali be yakola ki be yasangawo. Yamala kuddayo mu Amerika eyagawamba n'agawamba n'alemerawo. Era omwana w'omuzungu bwe yajjanga eyiyita nannyini maka yagavwangamu omwana w'omuzungu n'abeerawo. Agenda naliko omusaayi gwa gwagala kukwatagana nga Kafeero nga ye wako nekibeera nga yali tasobola muzaalamu. Ekyo twagenda dokita yakibagamba. Omusawo bw'aba yaŋŋamba nti Paulo yakoma kuzaala nga muto wano mu bukulu anywedde nnyo omwenge n'afuna low sperm count. Nja genda n'ekyo. Kafeero si ye mutamiivu eyali omutamiivu wadda nga asooka oba asembayo. Osanga n'omutamiivu yali agwa ku kkubo yeka alina abaana ng'ate babe. Yali tasobola kuyimba ku baana abatanabeerawo. Era abo baali bazaaliddwa kuba oluyimba lwafuluma 93 yali yiyya mu 92. Naye bula ali waggulu w'emyaka egyo ng'agamba nti mwana wa Kafeero oyo si wuwe. Naye abali wansi w'emyaka egyo abamu omwana oyo muwala era nnyina yagaana omumuleeta n'amugulira ekibanja eyo ku lw'Essembabule yagamba ye tajja kujja mu Buye. Kati etamanyiddwa teryamanyi gyali naye nze nali mumanyi omukyala yali abeera kabonera. Tebasaanye okubuola bannaabwe olw'ebigendererwa by'abamu ng'abamu ebigendererwa byabwe kusaanyawo bintu bya Kafeero. Emmotoka ze zaalagawa, amaka g'ekikajjansi gaalagawa. Erabiro yali abuulirira abaana batandise okweboola
so ng'ate kitaabwe si kintu kye yali ayagala. Oluyimba olwo bandiruwuliriza nnyo okugyawo obulimba bw'abantu. Abantu bayitiridde okulimba abantu nga bwe bali kino bali kiri. Kati mpulira ku TikTok mbuli yaleeta Kafeero eyamubeezaawo, yabeera namukuuma, eyamusuzanga. Ne nalabe musanyufu olw'okuba nti abo abaana bafuuse momboze. N'anywa n'omwenge n'akola ne pate. Yakoze pate? Ate nga abamanyi, kwa Stella amumanyi, Maka amumanyi, alo bonna abamanyi. Abana Uganda mwebali nnyo message nziraba zijja. Nyongero bajjukize namba ya Airtel eri Manyaga Kafeero John Mark, eya MTN eri Manyaga Narada Florence. So eno side eno tulina emitwalo 9 eno kweno gye nkutte kuliko emitwalo 59. Yes, thank you so much each and every Ugandans. 13,000 Ugandans. If you send 1,000, 10,000, it means a lot. It will help these guys. Kijja bayambako ne daddy waabwe mwami Nende obafunira ettaka basobole okufuna ekijja 59. Yes. Milioni 5 muganda wange yatuuse dda timu waali oba ataliiwo balaba mu comment nga kutanabatuuka singa yatuuse dda singa mulaba wano Luchapo nani badde mulaba wano. Yes, naye tanaba kutuuka. Pazo zukuka Pazo no yakutumidde ako Nende nga entumira Nende oyo liri Pazo muganda wange yakutumidde akwagala nnyo yange Nende oyo muntumire mundabire. Yes, mase tweyaziza omutwalo gwoweereza aba business njagala ba mitwalo 10 n'okwambuka 15 aba business jangu olange business yo ngenda kuwa platform abaana bano nyambo bantereko kyo bateraka wa business nga gyali oliwa panika mu comment section. Kakati Tara Nende music wagambe wa mukulu wa muvaako bamuwamba. Ate nze siri mu bya music, nze ni musajja musuubuzi era ebyo ebintu mbadde sibigenda nnyo sijja kulimba era ekyandeeta baana abo nze sirina kyenjagala wa Kafeero neekoleredde nina ke nninawo. Lwaki abantu abamu walabye ku interview obumu nga abantu bakubamu ebituli abamu Nende muyaye Nende alina byabala Nende nalabe muganda wange Kazibwe Kapo nga ngamba lwaki nina ettaka lwaki sikola ki abaana abo sibatwalayo kyeki kyenakunyonyodde Bruno. Okay, tuyina abaana nze ngenda fangeewo omwana ajja challenge aba abaana nti babaleeta buleesi wano mukole ki muve ku bintu bya kitaffe munnaye nazino tuzaala mibiri tetuzaala miki mitima kitegedde Bruno. Kati nze abaana we mbafunira ettaka nze ndirwedde okubeera nabo tukube bulooke zigenda ozimba ennyumba yaabwe. Nze ndirwedde ogula omusenyu buloka we zinaggwa ogula omusenyu n'ogula seminti nzimbe ennyumba yaabwe era nja kutwala ogikole ki ngirabe n'ettaka lyennyini tujja genda ffenna tulikole ki saaga yawulira nti Nende yagize kino nze ntyoka ono n'erinnya lyange bayiddawe era kyobulaba nze kankulya ekintu kimu ebbanga lyemaze ku internet ku Taata Nende bino ebintu okujja abantu omanyize n'ekintu kye bayita time tells everything. Nze waliwo time Taata Nende abantu we bansiiga ekifaananyi ekibi abantu bandabako ng'omuntu w'embwa omuntu atayagaliza
omuntu omubi naye nga sina ngeri gye nnewoozako kubanga abantu abaali banjogerako bonna baali tebammanyi ekiri nite nakola nasirika busirisi ne mbagamba time will tell era nze olugero lwange Katonda yaluwandiika kati essaawa eno ne bw'ovaayo n'onjogerako ekintu abantu bennyini be banneeyimirira ne bagamba olimba oyo tumumanyi tulabyeko ku bikolwa bye so kyakituufu taata ne naye zoba abantu abamu tebamumanyi nga bamusibako ebigambo nze nkimanyi abantu kuno ku intaneti akera n'akumalisinga nga takumanyi nakukumanya tabeeranko naawe takulanko naawe talina na muntu gw'amanyi naye kagamba oyo yali mubbi oyo yali kino nga talina kyakumanyiko wadde eyo yengeri abantu abamu gye batambuza ekirungi Bisirikirwa ayogera yali anjogeddeko kinende waabwe nga afulumya ebigambo kwa tamanyi era abadde asindika Kagato ne Kagato tamanyi andaba buki ne koja yagamba yaleeta mukulu wo mu kibuga ekirungi nina manager Kizito eyatandika ne Kafeero agenda kujja birambulire manager Kizito agenda kujja kwali kuno wano taliiwo jakuwa essimu y'omunoonyi akugambe Kagato yani musajja wattu naye ali mu kunoonya 10 olumwayo 5 ng'ajja social media nti nende ng'akuba nende kati so far tulina miliyoni 1.7 tubuzayo 3 tuweze miliyoni 2 so banange bannayuganda mwebale mwenna tubuzayo 3 tuweze miliyoni 2 guys let's not give up tuongere okusindika tuongere okuyamba tuongere okuterako abaana bano sente tuongerereko ku already taata waabwe nende tazze engalo nsa azze ne miliyoni ze 15 15 zaalina asaba mumukwatireko kyonna kye mumukwatirako tabakase ekigere ye kambuza abaana bano taata wamwe mumwesiga nnyo tumwesiga kuba tubeereddewo ekirungi mubiwulidde mu mimwa gy'abaana bano saagala mugambe nti twabatiisizza njagala nziremu mbabuuze abaana we bamala obasonera ssente zammwe daddi wammwe mumwesiga batubeereddewo yawaddeyo tubeererawo ndowooza kati mwena babadde bawakanya taata nende muwulidde abaana be bennyini bo bawulira nti bawulira comfortable ne taata waabwe figira kumwenna ani bwe bazaala babiri balina bwe bazaala babiri tuli wano Stella bakuzaala omu bakuzaala omu mama ye yazaala kakati taata nende mutabani wawe 40 yazeebo okukubira essimu namulabye akuba amasimu ku intaneti ekyakulimba nange yankubiddeko essimu ne muga agenda okubire taata nende ojje ne banno bankubidde essimu awo nga bamunyinyonyola naye bagamba mukubire daddi nende ojje ne banno nze sigoba abaana kubanga ffe taata waffe yatukuza ffe yatuzaala bangi twakulira mu baana era buli mwana anajja wa Kafeero okujjako ng'oyo omwana ate alina empisa embi ze mbasikoze ezitali mu famire oyo tujja kuba tumaze okwaotuusa okwetikka obuvunaanyizibwa obungi ng'abamu bakulimba n'okulimba kubanga kati uyo waliwo abalwanira mutabani wo we40 abe40 bagamba weesonyiwa mwana waabwe kati ekyo ekintu nagambye oba bakiseetinze buseetinzi nze sinnafuna bukakafu ekitegeezo kyakkiriza nti omwana wammwe kubanga kye nagenze nendaba bayagadde otandika okukuba abaana nga baseetinga ba tiktoka lwakuba ate bo bano abali awo nti nze abakuzizza nkuze nabo kati bano abajja owe Kasande owe 40 muwanguzi
Mwanguzi namulaba 20 oba 19 ziti Mwanguzi yaje wangu oba 2019 so tovo Mwanguzi wanga nabeera naye mu bya kooti nnyo kati abaana abajja obuze era mbakola ki mbasembe era Mwanguzi tasobola kugamba tinajje wataata nnende oba nagende wa Nantongo ne bamugoba fe buli mwana ajja kwatwaye tumanyi mukulu waffe yali ayina enkumbi ng'erisitedde yali azaala ate okubye nnyo taata Lenda agambye nti yamanyi mukulu we yayina alikaliba ng'esaala kubira mukama engalo ezaama n'abaana ne basekawo awo ne bagamba taata jju nekati taata Nende bwe bakwanjuliranga abaana bo bano gwe waawo wabatululyanga n'ogaa naye mazima ono wa Kafeero bonna babeera balina futures zobalako ng'abaana baana bo olaba oyo Aaron kati nalaba Mark oyo ne kataliko Stella wuno kikyolaba kyafaanana mukulu oyo omanyi mukulu wange yavangako waya oluusi ne Stella yejjako ate nadda mu nnomo Sabo Kafeero kati njagala nkubuulire buuza abaana be yali akozesa mu kulabako yavaako waya oluusi n'ayagala obbayisaamu empi ate bulaba abasajja abakulu bakazi gwe buuza Madamu Ndagire Dota nga bali training ebya Kafeero bidda bbali nga mukambwe muyitirivu ate naffe we yajjanga ewaka ng'atukuba ng'ogamba yono ng'amanyi ofunye ebikonde n'abawa mama yafunyanga ebikonde yalwananga aweekatwe ng'akubira ddala ebikonde ne mu bidongo nga yawaliwo bano abajjambo baagala oyingira obwereere ng'akuba ng'era Kafeero yali mukambwe ng'avaako mangu ate kati ono owa maniyu kati wamade mudozi gwa maniyu Maaka ye ate ekyamufaananyamu ng'oluusi bw'omusanga Kafeero ng'atudde tavaamu kigambo kati ate ye Maaka okiwulira ne Aroni ayina ensonyi za kitaawe okiwulira naffe yayina ensonyi n'obusungu ebintu ebyo ebibiri yavangako ng'omunyizizza ate yasirikanga ng'omunyizizza ate nga sirise so ekitegeeza gwe nga eyali amanyi muganda wo bw'otunulira abaana bo abasingira okkiriza nti babo nze neewuunya oyo omukazi oli omukyala ayogera ekituufu ye yali mukozi wa nsimbi ajja ekituufu akyogera ekyo kikole ekikiveewo naye ave ku baana b'omusajja abaawudde n'oddira abaana n'obagulira bbiya ne bafuuka ekisassalala mu bbaala ddala ng'oli maama ne basanyuka olwakuba nti bato baabwe babagobye nasirise bwe nti ne ŋŋaa Mukama Katonda wange nenze kyensaba ensi yeetooloola ani akusaba DNA mbala nabo nakulabawo naye kiripu gye nali ndabo manyi
Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe. Akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba. Tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu. N'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa. Ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 07 01 76 37 11. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.